kati Allah subhanahu wa ta'ala mutegeere nti yawaniridde amagulu ago gemulaba omusanvu. Yawalidde amagulu ago gemulaba omusanvu n'ensi ze tuliko omusanvu. Ensi zikutte atya alla yulzama alaina, tuleme ate kubotoka kugwayo. Allah ateka concrete ate nga azikutte tuleme kugwa mu mazzi agali wansi. Kati amagulu ago n'ensi Allah yawina. Allah yani la lahu bidaya wala nihaya, taina ntandikwa taina nkomerero. Huwa al-awwal wal-akhir, eyasookawo nga teriwo kitonde ate nga amaze okutta ebitonde yagenda okusigalawo. Allah yani la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, talinayo kintu kyonna kitukolebwa oba kitambula kiri mu ggulu kekibenga kiri wano ku nsi nga takitegedde. Ne bona ekweka ekiro, ne bona agamba kutta muntu nga mumuttira mu nnyumba, ne bona agamba kubba naye ng'obbira mu kasawo, ne bona agamba kwenda ng'oyendera Dubai, ne bona agamba kukola ki. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, talinayo puroguramu etambula nga eri mu ggulu kebe ng'eri wano ku nsi nga takitegedde. Mu ssula eyitibwa Najimu abantu balina olumu ensaba zaabwe ez'okwennyika naga ne Allah nakukola ki, myaka gyenkoze ko wino siina wadde poloti mwensula nga amakulu amagezi gakugamba nti gwe yakuvaamu, yagamba nti huwa a'lam bikum, mbamanyi nnyo n'ensonga zammwe mbamanyi, okumanya mbamanyi. idh ansha'akum fil ardi wa idha antum ajinna, nabamanyanga mukyali bugi nga tonnaba kuleetebwa mu nsi. fi butuni ummahatikum, ng'okyali mu lubuto lwa nnyoko akumanyi, ne puroguramu yo agimanyi, n'embeera gy'olimu eyo agimanyi, n'ensonga lwaki okyali bwoti alina ensonga ze. Talinayo kitambula kyatamanyi. Mu ssula eyitibwa Fussilat aya ya 41 Allah yazza statement eyo, inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna, abantu abali mu nsi nga mukola Allah byatayagala, tolowooza nti ku kyalo wooli tamanyiiwo, era tolowooza nti obutakukwata takumanyi, tolowooza nti kwero si kwoli tamanyiiwo. afaman yulqa fi nnaari khayr, kati okulaga nti nkumanyi tukutte ngene mbooke onaasanyuka. amma yati ya amina yauma alqiyama, oba mumwe gwe tutta ng'agenda mu jjana yanaasanyuka. bwe yamala yaga nti imalu ma shi'tum, mukole bye mwagala, ne innahu bima ta'maluna basir, bimukola mbamanyi ate mbalaba. Kati Allah mutegere nti la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, talinayo kimwekwese kekibenga kiri wano oba kiri mu ggulu. Bw'otwala omusajja n'asima ttooyi, eno mu kibuga musima ttooyi nga mumpi, ffe eri mu kyalo waffe Masaka baasimanga ttooyi ne baleeta n'akati ne bapima fuuti 8 mwezi, n'okasukayo ejjinja n'olirinda obutikitiki 9 nga tulinnaba kugwa, lirigira nti olwo nga likonyeeyo fuuti 8 mwezi. Era amaka mwe gali galina ttooyi nga zigenda myaka 40, Kaguta yajja balina ttooyi nga tejulanga. Eyo Masaka bazisima, eno musima ku ttooyi fuuti 18. Omwana bw'asima ttooyi n'atuuka mu fuuti 7, alina w'atuuka n'asanga essaadi concrete, olwazi lumu emiteeko 3, waliwo ekyazi ekisooka ekisiba ekyettaka, niwabawo ekyazi ekisiba ekyawula kala y'ettaka, niwabawo ekyazi Allah kyatunyumiza ekisembayo ekikutte ennyanja esembayo wansi. Kati kyokya third concrete, alina w'atuuka nga ne bw'atema alaba bulabi muliro nga takyalina w'atema. Ne bamulemerako nti yongereyo kale fuuti 5, n'atandika okusima amayinja gennyini nga baweereza lwazi lwennyini waggulu. Olulumala kale yaako n'asanga ettaka nga liyiika liringanga maalamu limyufumyufu, n'asanga naye obusiisi oba mwakazaako munyeera nga bulya bussa bweyagala. Oluva mu fuuti ezo 9 n'obuteeka waggulu gwe bufiira. Naye obusiisi obwo bw'owulira eyo gye buli Allah abumanyi, n'omukulembeze abutwala amumanyi, emmere gye bukozesa buli lunaku Allah agimanyi. Bamanyi n'okugjayo obumu nga buzze n'obwana bwabo, nga n'obwana bwabo bwe bwazadde Allah abumanyi.
bw'aba amanyi munyeera ali mu fuuti ezo tayinza butakumanya ggwe nti wadde osaala naye oli mushiriku oyo mutye. la yakhfa alayhi shay'un fi lardi, talinaayo kitambula nga kiri ku nsi kuno nga takimanyi. yu'tama almakulati ala ba'd almakhluqi wama yuqsamu, waliwo ebitonde bye ebiri ku nsi nga bikozesa emmere nga nnyingi yamanyi bwe bifuna, nebyo ebikozesa ebyokulya nga bitono yamanyi wagijja. mulimu ensolo mu nsi nga zikozesa kiro 6 mwezi okukkuta, naye ensolo ezo zifuna ennyama ng'ate bamaze kutta nte yeereka efuna ennyama. kati n'osiŋŋaana munyeera nga kiremu esobola okukola kwero sinnamba kiremu ey'omuceere, era omuceere ogwo allah agumanyi okuva oyo allah subhanahu wataala. allah mutegeere nti mu ssuula eyitibwa yasin yagamba fa idha huwa khasimu mubin, neewuunya omuntu gwe natonda nenkukola mu sheepu nga mwoli okudda mu nsi n'obeera omujeemu n'ombikulira akamwa. yagamba kwewuunya era nze neewuunya mubasoma yasin mu dduwa bw'osoma aya eyojjamu ki fa idha huwa khasimu mubin. yagamba neewuunya omuntu gwe natonda atambula nenkuteeka mu kifaananyi nga bwe weeraba okudda mu nsi n'ombikulira akamwa n'obeera omujeemu. lwaki allah akwewuunya? allah abuuza ebibuuzo byeddemu min ayi shay'in khalaqahu. bwe bw'otambula mu nsi ne weeraba amagezi gaakugamba allah yakutonda muki, watondebwa muki? omukulembeze atutwala Museveni kabaka waako, genda kabaka wa Saudi, genda ku bagagga boolaba, genda ku MP, genda ku baminisita, buli yenna bwolaba atambula. min nutfatin khalaqahu, fenna twava mu mazzi. amazzi ago gatunyumiza akoze kigambo nutfa, tondo. tagambye kidomola, tagambye liita, tagambye obulaga nutfa, tondo. buli atambula muwava mutondo ly'amazzi. ladhib lakhim, ettondo eryo nafu litono ate linyomoofu, kubanga amazzi ago bagateeka ku sowaani kwoliira emmere toddamu giriirako. amazzi ago bagenda mu lugoyi totambuliramu, naye buli atambula ali wano omuwava. min nutfatin khalaqahu, bwe namala okubatonda bwe ntyo faqaddara, nenkutandika okukuteekako ebyetaagisa. mulina amaaso, olina omuntu gw'omanya alina eriiso nga liri kabina, gw'olina nnyoko gw'omanya alina omukono nga guli mugongo. faqaddara, buli omu n'amuteera ebiyungo biteeka okubeera. oli mu baana 6, olinayo omwana gw'olina nga talina mutwe, olina omwana gw'olina nga talina bwereere, olina omwana gw'olina atalya ng'alira mu kabina. faqaddara, naye amazzi ago mwena bajja fa idha huwa khasimu mubin, nkwewuunya muntu gwe okumbikkulira akamwa n'ongeraageranya n'ebitonde. oyo akubuuza ani? allah subhanahu wataala. bw'obanga ozza okusaala ne bw'oliba olese bakasitoma 8 ku dduuka, mugambe nti allahu akbar, gwe munene, omugambe alhamdulillahi rabbil alamin, gwe mulezi wa buli kitonde ekitambula, nga n'embwa n'embizzi n'enkoko byonna bitaddewo, muloga nange ndi kitonde. ne arrahmani rahim, olina okusaasira okubuna. bapita abatasinza mu nsi mwebali beeyagala, naffe abakusaala mwetuli, naye nkimanyi ku lunaku luli ogenda kutwawula. maliki yaumiddin, olunaku luli gwe ogenda okubeera omukulembeze wekka. iyaka na'budu, kati nsinza gwe. bw'onaamugamba ebigambo ebyo ng'obikakasa ddala, kasitoma le wananyiga ku simu tayagala mumanya, kubanga oli ne mukama wammwe nannyini bitiibwa. bw'oba osobola okugirako omukulembeze w'eggwanga essimu ne babagamba buli ayingira you switch off your phone, si kyekyokka muzeke ku reception, naye ataawaniridde eggulu oyogeraganya naye, kasitoma n'akuba n'omugamba ndi mulaka esembayo, gananyini bitiibwa byabo. afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, gwe bwogerageranya oyo atonda n'ebitonde ebitatonda olaba nga benkanankana. ma ashahadtuhum khalqa samawati wala al-ardi, ebitonde bye mwagala sibirabanga nga bitonze eggulu wadde ensi. wala khalqa anfusihim, wadde bo bennyini okwezzaawo. mufiirwa abaana, lwaki ozaawo omwana wo? nnyoko yafa, lwaki omuzzaawo? ne wama kuntu takhudhu almudhillina adda, mbeewuunya okuddira abajjega abali mu nsi ne mubanninaanya nti benkana katonda ye mutuufu w'obudde. oyo allah gwenkunyumiza gwenjagala otegeere, ali ibn abi talib gwatugamba yasirisa omuntu mu sekendi 5
ng'obadde n'omuddu mweriraanya si mulwadde n'otunuulira omuddu nga mu sekendi 5 Allah amaze okumusirisa n'omukwatako nga ddala amusse omuddu abadde atambula nga tayesaamirira ogenda okulaba omuddu nga yesaamiridde n'okwata omuddu mbenga abamuyimiriza ng'amagulu gatagala butagazi bwe gati okubanga agira emikono nga gyonna giyika bwe giti n'onoonya Allah waatadde supaana asumulula ennatti nga tolabawo n'otya nti ayinza okunsumulula essaawa yonna kwe kumutegeera tegeera Allah toyina kyoli mu kumujooga toyina kyewali ofunye ku bintu byayina talina bwetaavu ku kitonde ate bw'otamusinza tafiirwa ate ne bw'omusinza tafunamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala mu sura eyitibwa Nahli Allah yaleta statement yewuunyisa Allah yagamba nti wakadhalika awha Allahu ila Nahli nze Allah wammwe olunaku lumu natuma bamalayika nembalagirira bagende boogeraganyeko n'enjuki anittakhidhi min aljibali buyuta nendagira malayika bagambe enjuki eteekwa kuwangaalira mu muti obenoonya awali ekituli tewangaalira wantu weetadde webeeteeka ennyumba yaabwe summa kuli min kulli thamarati nenjiragirira nga njigamba egende mu nsi nga buli muti na buli kibala na buli kikoola njagala buli kikoola ng'eryako mulimu ebiti ebikaawa mulimu ebiwoomerera mulimu ebitungulula mulimu ebiwunya mulimu emitwala bafu wabula Allah agambye min kulli thamarati nalagira enjuki buli kikoola na buli muti njagala eryeko thumma dhalula nentandika okugiragirira weeteeka okugenda okufuna kemiko zeegatta mu ebyo byeridde omuli toyireti oyingira toyireti ng'enjuki efuluma omuli ebiyigo omukojoba oyingira w'okujoba ng'enjuki yakagenda omuli amazzi ag'olutabu ejja nenywako omuli emiti egivunze ebeerawo summa nakhruju mimma fi butunihi bwemala okulya ebintu ebyo n'ebigatta mu lubuto tubajjira byeridde mu mbuto z'enjuki ezo min alwani mukhtalifu tubajjiramu ebyokunywa byammwe naye tubibawa biri mu kala za njawulo waliwo osingana obwoki nga bwa yero ate nga bukulu nosingana obwoki nga bwa black ngaera bukulu nosingana obwoki nga bwa white ngaera bukulu yagala fihi shifau linnas omwo mulimu eddagala lyammwe muli obwoki ani era aliddeko obwoki mummwe nolira mubbi ogaba nange ekyo sikitegedde mujjiddemu ate ebitambi temubabbi ani yanyunyeko obwoki mummwe nonyiramu omusulo oba sabbuuni bwe yamala yakugamba nti wama qadarullah haqqa qadrihi kyekibagala okutegeera lwaki temungeraageranya mutuufu bw'okungerageranya wal ardu jamia qabdatuhu yauma alqiyama nga nekyo mukimanyi nti n'ensi zonna ngenda zumba bwe nti oyo Allah subhanahu wa ta'ala ezakunyumiriza njuki tolyanga ku bwoki oba tobumanyi Allah yagamba nti wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha nze siinaayo kakoola mu nsi kagwanga kava ku muti okuleka nga ntunudde bwenti eyo yabagiyita ya ulilghaib yakozesa ya ey'omu maaso oba ekintu ekitaliiwo akakoola kana akamanya tekannagwa yagamba buli kakoola akagwanga kava ku muti mba nakategedde dda nti kagenda kugwa olina lwojja ku kibira mala magambo oba ogende mumabira wano n'ogenda ku faamu y'omusajja yiika 10 oba mayiro 5 ng'embuyaga bweyuuya bweti obukola emitwalo 10 buyiika obukoola obwabwe manye tebunnagwa n'aleeta ekisembayo wala ratubin wala yabis kekabe nga akagwa kengedde oba omuntu atemye ettabi ne lijja n'obukoola miliyoni 2 mbumanyi bw'aba amanya obukoola obwo tayinza butamanya kondomu ze musala nazo mugondere bwakugamba kkiriza bwakugaana leka akumanyi yatwetoolola ekitagambika oyo bonaamutegeera agenda kuwejjana kubanga buli lwotamanya mukamawo gwokolera tofuna musaala buli lwotakola mukamawo bwe yaggamba tosasulwa ab'ebitiibwa ebitusaaza kufuna jjana tosobola gifuna nga gwoteeka okukolera tomumanyi oyo Allah subhanahu wa ta'ala bonaddaawo naye mukazi wo nga muli babiri nojjukira eddagala lyajja ewaabwe nga bambi lya dduuka n'omanya nti Allah yanyiiga genda mugyeyo eddagala nga muli babiri mugambe Allah nti ashhadu an la ilaha illa Allah
Allah tukomyewo mu busiraamu wa nashhadu anna muhammada rasulullah tukiriza mbaka muhammad mugende mu kinaabiro munaaba omubiri ojjeko enviiri ojjeko enjala ogenda mukyala wajjeko enjala mudde mu busiraamu lwaki otegedde nti yakutonda akumanyi ajja kutta akuswaze ku lunaku lwatagenda kuba awaawulereza nga naye muhammadi amaze okumugamba muhammadi genda Allah jalani fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara bal yuridu kullu mar'in minhum an yu'ta suhufan munashshara mwagala mbaleetere kitabo ki nze kibatampa bannange Allah watu walamudde ngenabote Allah tumanyi kati kirizo okole byayagala ali byakugamba nti bonaategeera oyo agenda kuwejjana bwanaakulema okutegeera toyina woogenda kumuwonera oyagala toyagala Allah yani huwa alladhi khalaqakum buli kitonde kyolaba ekiri mu nsi yekitonda walladhina min qablikum naabo bemuwulira mu bitabo ebyafaayo abaali ab'amaanyi yali abatonda bali baveeko abeewala genda ku mirembe gye mutegeera kabaka yali atwala Saudi waita King Fahad yalina ssente nga musajja mwetoowaze n'amutta omusajja nannyini malala nannyini ssente bamuyitanga Gaddafi owa Libya n'amutta yalina omusajja ategeera obukulembeze ng'ali mu kuzimba famire ye yonna agitegeera obukulembeze gwe bayita Bashiru yo n'amuggyako abo nkuleetera abantu b'otegeera omusajja gwe tusoma mu byafaayo eyalina obukulembeze nga Tanzania yonna ejulwakaaba amaziga bwa musajja ogwo bamuyitanga mwalimu Julius Kambarage Nyerere yafiira mu ddwaliro namunaku waliwo omusajja gwe boogerako Zanzibar n'abazungu bamuta nnyo yalina obwongo obutagambika bamuyitanga Saidi Saidi yalina obwongo mu bizinesi era yaleeta kibaita crop exploitation n'agijjeeri n'agyetamba Tanzania ey'ebigoogwa era bwogenda Zanzibar ebizimbe bingi bimukuliriza Allah n'amugyawo abo nkuwa bantu b'osobola okutegeera Allah kyagwe nti huwa alladhi khalaqakum mwenze nabatonda walladhina min qablikum ne bemuwulira mu byafaayo emabega nze nabatonda summa yatawaffakum nja kubatta kati kkiriza okole byayagala toyina neki eyo bode gyolaba n'amaanyi goyina empale gyoyambala abamukuba ebikalu toyina kyoli wabula wayita ffenna we tuyita awantu wayita ne kabaka we yayita n'omukulembeze w'eggwanga we yayita wantuwa awayita ennagisa y'emiteeko ebiri awayita ebitambi n'omusulo buli atambula we twayita toyina kyolina eki kkiriza okolera Allah bwakugamba nti va ku bwamalaaya boveeko togenda kwenda kusinga bantu ba Musa togenda kubba kusinga bantu ba Falaawo togenda kugaggawala kusinga Karuna yalina ssente Allah n'amuleeta mu Qur'ani n'amwogera innahum kaanu qabla dhalika mutrafin mwemwina kyemwina bannammwe mabega baali mu bulamu nga beeyagala ne wakaanu yusirruuna ala alhinfi alazim nabakwata bwenti n'ebyobugagga byabwe ne bajja mulamu obwensi gwena kyoyina Kampala yiyo kale ne bwoba olinamu akeedi olina kyoli oyo Karuna gwakunyumiza yajjanga n'ebisuubizo okumala wiiki nnamba nga banoonya ebisuubizo bya sitowa bibuze balina emaali gye baagala ne babinoonya wano bakasitoma bali awo balinze muntu o Karuna Allah gwanyume mu Qur'ani gwesedozina mu nsi n'amugjamu kati man arafa Allah bw'oba oyagala okufuna ejjana noonya Allah bw'omala okutegeera Allah kkiriza okola byayagala ajja kuwa ejjana ekyokubiri man arafa shaitaani fa asaahu omuntu yenna ategeera sitaani n'obulabe bwaye n'enkweze n'okwetoolwa kuyeetooloola omuntu n'otandika okumudduka fa innahu huwa aduwwun lakum olw'ensonga omusajja oyo yateekebwawo nga mulabe waffe fattakhidhuhu aduwwa lwana nnyo naawe okkirize nti mulabe muviire ayina kibayita taziyini muzimu ku nkoza sitaani awunda ekintu ekibi n'akisiiga akazigo n'akulaga nti kirungi ayina kibayita takhwifu okutiisatiisa
bwalaba ensonga ng'ogiremeddeko nnyo ibanaga nti gwogenda kubeera mu kusaala ojja kufa bwavu n'akujja ku ibaada era atuula ku ibaada z'abaddu nnungi mu haraamu tabaayo ayina twayita tajrid okulaganyisa bwewakola kino ngenda kukolera kino bwe bakola kino ngenda kuwa kino alaganyisa ayina kibayita takdhibu aleeta emboozi ez'obulimba gy'oli asobole okwonoonera obudde wa min annasi man yattakhidhu mu nsi mulimu abantu bateekawo wa min annasi man yattakhidhu ayegamba etya waliwo ayegamba nti wa min annasi man yashtari lahu alhaditha wa min annasi man yashtari lahu alhaditha liyudilla an sabilillah abantu mwebali mu nsi bagenda ne bagula amawulire ag'obulimba bagula CD bagula bufurashi mwina bugundi mu butabatabo bateka mu simu bimumule kadi obuntu obwo nga buliko ennyimba obanga buliko ebigambo liyudilla an sabilillah n'osiŋŋaana omuddu ng'alina mwali mu mmotoka amenye n'omutto ali mukuwuliriza nga yeerabidde Allah subhanahu wa ta'ala wayattakhidhuha huzwa ng'alo byabuddemu n'amagezi era oyo amasannyalaze bwe gagenda ayumba oba essimu bweggwako omuliro akaayana nagamba dde sinaba kumalayo kafeero wange ojja kuyingira naye omuliro amakubo ga sitaani ge yateekawo amakulu agoogerwako adhanuhu ehyalghina nabbi yagamba nnyimba ago ge makuba g'amakulu yasinga okulinnya bweti so nga abasiga mwenna abali wano mwina siddi mwina bifurashi mwina wufa boddayeeko oyina bisiddi byo byoteekamu owulirize mutegeere nti ye yajja kwonoona mirimu gy'abaddu olutandika okusaala bwoti ng'ayingirawo so ng'obeera mu dduuka edda essaawa zeezi nga toyayuuya naye olenga nti allahu akbaru olubanga lugenda essingo kulaga eyokubiri nga lugenda ekacyanga obeera mukwayuya ebbanga lyonna naye olumala esswala bweppa okwayuya kukomaawo mbaka kyagamba nti mukwate ku mimwa gyammwe ereme basekerera nti mbafuse mu kamwa niyo osimwana omuddu ayayuya mu swala agenza olwoluba lwenze kyotasobola kukolera mu dduuka lwaki ezze mu swala era bankanya omuddu emuttira ebirowoozo tyenjala ennuma osobole okusaala ngaopapa awoveewo esitaani eyina taziyin ewunda ekulekesaawo omukazi we yennyini gwewawoowa gwe kennyini wasindikayo abakeberwa omuwala nebakubuza sayidi osiimye nti mmwe ne bakwongera ebifaananyi nti osiimye nti mmwe n'ovuga emmotoka ne bakuwa omuwala nga senga waali awo ne weetegereza nti osiimye nti ye era mu kuwoowa baakuteekaawo imaamu n'abuuza emirundi egi okkiriza amahala emitwalo ana gy'owadde hamiraga ti mmwe emirundi emeka bw'omaze omuleeta omuzaddemu omwana n'oleeta akakozi misikini akatambala nannika sitaani nekugamba watomera akakozi kalina figa tekamanyi mukazi wo ninga akakozi ebigere tibyenkanankana amabeere kalina gamwamba kalina amayuuga kalina embaliga sitaani negamba ako si mayuuga ate ezo si mbaliga abo bakiga bagenda mulaavu amagulu gazimba n'oloba bw'omaze omumwendako yekugamba mukazi omugaye sitaani yankemye naye nga bwe yabadde jje kukeme yabadde yambadde etya Allah yabadde fa in ata'tumuhu bwe munaagondera sitaani fa idhan lamina almushrikin nga mumanya mumaze okugatta ku Allah mujemere nga buli kyaleeta kigaane mulowooza lwaki omubaka awaana Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu nti Umaru yabanga atambula sitaani nemulengera nga sitaani bwakwata kujja Umaru basaleta ku kkono tebaagala kwesinkana yategeera amakubo ga sitaani n'agalwanisa naawe ggulawo olutalo omanye nti kino nno kati ekijja kiyita sitaani bino byetandisa okunnimbalimba bino sitaani yagamba nti inna shaitana la yuhuna ila awliyaihim inna shaitana la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum sitaani emanyi okubuzaabuza n'okutawaanya mikwano gyayo esobole okubakayanya emanyi okujja mu gurupu zammwe esobole okubakayanya
nosingana abaddu ku luddo nga beevuma ebigambo n'abo mbamaliriza beekubi n'ebikonde naye ngaomuddu bamutadde omutabuliki nga leefu nzere fali ofuuwa muliro wabula buli ayagala okuzanya ne bawandiika mu mpiki otaddeyo mekani bitaano nzere fali oye fali waayo owa muliro. Allah agambye nti ebanye okujja mumizannyo gyammwe awo nebatuulamu liyujadirukum esobole obbalwanya. Ntaddeyo mmeka ttaano toyina magezi ntaddeyo singi kanaana sikongedde bbiri ekivaamu nga mwevuma nefalinga dduka nazo emubimanyi ebyabikunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ssuulamu Allah yagamba naye ku lunaku lw'enkomerero abantu bagenda kulaajana nga baagala baleetera sitaani nga bagamba Allah nti aina alladhaini adallani Allah twagala kulaba ku bali ababiri abaatubuza ne batujja kuolya Allah. Omu yali mu majini omu ng'ali mu bantu. Allah yagamba ngenda baleetera sitaani mujje muyimirizaawo kugambe yuuyo beko kyemugamba. Allah agira nti anta adalla ibadi gwe kennyini guwabuza abaddu bange bajje kuolya Allah naye kati Allah baleme kunneekwasa. Abantu abo wabayita bakutegeere nange nembayita bagobere ekkubo lyange ne bava ku ggwe ne bagoberera nze. Abantu abo teri n'omu gwe nakwata mikono wadde muteekamu muguwa siyina gwe nateekamu motoka mutambuza bayina amagezi gaabwe. ma lana bimusrikhi wama antu bimusrikhi. Abantu abo tebalina kye bagenda kunnyamba olwaleero nange sina kye ŋŋenda bayamba. Fala talumuni temugeze ne munneekwasa mwekwasa myoyo gyammwe. Si nsonga tukaabidde wano tukuba enduulu tebigenda tuyamba. Mukkirize nti ogwange nali nnoonya be ŋŋenda nabo mbeeyambudde naye nga sitaani yimiriddewo Allah yaabo. Kategeera sitaani nti omulimu gwayo ogwamugobesa mu jjana yawulira ennugu nga Adamu ali akaweweevu. Adamu bamutonze mu bwangu yasiŋŋaanawo ebitonde ebyo. Lwaki atuukidde mu jjana nga bo bakyali mukukolerera nkolerere? Negenda emuzannyirako nemulaga ekibala nemusuula mu katego najja ku nsi nti buli kyonna kyossaako engalo gwebeera. Era nti omukyala yenna buli lwafuluma ennyumba ya bba n'agenda gy'agenzeeyo oba agenze mu katale oba agenze ku dduuka oba agenze ku muzikiti oba agenze ewa yagala tumuyungulira bakama baffe abawera 20 yagala mutambulire ku mukyala ateeka okukomawo ng'akoze ku zambi. Ulya statement eyo lwaki sitaani etuuka okwewolera omukyala weeti? Yagala nti amaaso ga buli kitonde ne mukama waabo mulemesa ejjana twayitira mukyala. Sitaani eziri mu 40 zonna zizannyira ku mukyala agenda okukomawo ng'ayina ezambi lyaguddemu. Omusajja ono bw'atalaba nviiri waliwo alaba ekigere, ono bw'atalaba mahipusi waliwo alaba omugongo, ono bw'atalaba liiso waliwo awulira eddoboozi. Kale kwaba abasajja 10 tafuna amugamba nti hi baby can I have lunch with you? Estanira yezanya iyo yajja kutawaanya bantu gitegeere n'amakubo gayo galwanise. Bwe naakukwata neekutwala eyina levo weekutuusa ng'okukuta si kyalo. Levo ki? Mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam bw'olabanga omuddu yeebase mu tulootwe n'amalako wiiki nnamba nga taddangako ngulu kusaala layiri wabulanga buli lwagwawo yavaawo bukedde okkirizanga nti sitaani yakusalako yafuka ne matuugo olina omukojibo gwa sitaani okugyeyambula sikyalo nkiddamu. Bw'olabanga oguddewo ng'okudde engulu lumala kukyalo okkirizanga nti sitaani yakusalako teyakomaawo neekujuba mu matuugo. Mweyonoona ekuyina bwete muttaano. Omusiraamu yenna ali wano ng'oteeka ediseeti zo mu matu owulira akayimba konna kw'owulira oyina sitaani n'ebazzukulu baayo ate okuzijjamu sikyalo. Ne buli bw'ogenze Makka oyakunyumiza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam genda osanga mu Qur'ani yagala fa innaha tilka ruqyatu zina
ezo nyimba mwabange ez'okusaaga naye kabaka w'obwamalaya ayagala obbugerinamu sembe za nyimba. Fa innaha ruqyatu zina, ekiyambako obwenzi bukubeere kumpi kwemanyiza nyimba. Lwaki addidde oluyimba n'aluyita rukuya? Rukuya nabagamba it's a catalyst. Musajja bakulu abali wano, rukuya it's a catalyst. A catalyst, it's a certain substance which can speed up the chemical reaction, but it remains unchanged at the end of the reaction. Kyete catalyst. Kintu ekiyambako okuspeedinga kinnaakyo kibeewo. Kati oluyimba luyambako buyambi bw'amalaaya kuyimirirawo. Oluyimba kyekintu ekiyambako obwenzi okubaawo. It's a catalyst. Era oli bw'aba yayimbye bulungi najja osobola okukwata buli woyagala okyamuse. Ni bw'aba ajjeemu nnika yamula n'agikuba ku mimwa weekomba ng'olaba akuwadde kyateeka okuwa. Ruqyatu zina kintu ekisembeza obwamalayo okubeera nga buli close. Oluyimba lubi kubanga bigambo by'obulimba. Allah yatugana okubeera wali obulimba. Walladhina la yashhaduna zur, abantu b'ennyendo okuwejjana tebabeera wali bulimba. Bulimba kibwagamba bye bigambo bayimba nga boogera. Mu ggwanga lya Uganda tufunyeyo nabbi omukazi, Katonda wa Isirayiri tabongoota ate yeebaka. Era atulimba. Teriiyo muntu ateebaka wadde okusumagira. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, atasumagira ateebaka yaani ya Allah. Kati omukyala yatulimba, bamwita Magikaima, yatulimba. Oluyimba hizal lunyomoola, lukkakkanya ensa z'abantu. Omuntu buli lwayimba ennyo abantu waliwo bakkakkanya ensa zaabwe. Olaba otya maama wo ne Nazaro nga bali ku mbaga, naye ng'omuyimbi ayimba ng'omwana we ali awo. Aga mu mpale yo mulimu ki? Kyayi oba buugi? Obuuza nnyoko ekiri mu mpale, agambe ki maama? Obuuza Nazaro ku mukolo, mpale yo mulimu ki? Ebuuza nti buugi oba kyayi? Ku mwaka faanani oli musajja mukutu, oli mwana muto, olina nnyoko ne Nazaro. Muyimbi abuuza nti mu mpale yo mulimu ki? Maama wo mugambe ki? Lumalamu ensa. Oluyimba dalla bwononefu kubanga abantu bakyamuka batandika okukola bye baagala. Oluyimba hawa kintu ekitwala ebirowoozo n'obanga oggwerera nga agulokubye kalifoomu oza n'okusoma bati n'osumagira ng'akayimba kakutte bulungi. Hawa afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa, omulabye omusajja oyo afudde okwagala kw'omwoyo gwe kwawangaalira. Fa adallahu llahu ala ilmi, bwe ndabye nga bwatyo bwali ne muleka abeene nga bwayagala. Awa oluyimba kyahuwa kintu ekijja mu mutima ng'owulira akayimba bwe bakajjako olwala. zuyina linnasi hubbu shahwa, nali mpundidde abasajja mufo byabwe nga baagala nnyo abakyala. Min annisa walbanin walqanatir almuqantara, baagala ssente, baagala okuzaala, baagala abakazi. Kati oluyimba shahwa, omuddu atuuka ye ng'alina omuyimbi we wakadongo kamu, ng'era ku mbaga bwaba tebasasudde oyo embaga ebanfu naye nze gwolaba nze hagisula bw'aba omuyimbi tajja emirembe gyezigwako. Kati haja obati nze mwazinyi mbagambye omuyimbi nga tazza amagezi gasiina. Shahwa ayina obwagazi bwe. Zuyina linnasi hubbu shahwa, bwebwagazi Allah bwe yagamba obwo. Kati sitaani aguma kubo gaayo. Naye abaddu bangi n'abatabuliki tubeera nammwe ng'omulimu gwammwe omukulu osala biyimba. Mulokole n'ali talkboxi n'omuwa, musamize najja n'omuwa, bano bakanisa n'obawa, ayagala siddi akubira ggwe era weewaana. Seeka nina omulimu gwange nagiseeyo. Bw'omala okusoma Allah kyeyakuwa kyagala ogenda omujoogo okumunyisitaano kiteekaawo. Zonna zibaagala eza kyaki basubira wa mutabuliki balawana ebyofulashi mubuyina era kuteeka akayimba kakana na 5 ejo vano jokusana omutwalo kumuteka mu maaso ga Allah otire nagiso gituwe toyina nsonyi. Man arafa shaitan, omuntu ategeera amakubo ga sitaani faaswahu yoga kusigenda galinnyamu. Omukyala nakubira nti jangu tuwende sigenda kujja, loogi nze ngisasudde sigenda kujja, kale tebirimu byakkabiza musaayi ojja kitwe sigenda kujja. Man arafa shaitan faaswahu, notegeera
nti ali mukunzanyirako n'omugala. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwejjana kubanga bw'omusembeza yanyiza Allah. Byebigambo byali buna bitwalibye. Tuli ku nsonga ey'okubiri. Bwe naakulema okutegeera sitaani omanya nti ogenze. Ekkumi eryokusatu wootegeera nti sitaani yakuwamba kwe kuleeteranga ebibuuzo. Ne kaakati Allah atugana obwenzi abakazi ereeta baaki eragala tulende ku mbwa bw'olabanga ebibuuzo bitandisa okujja mu mutwe. Bano batugana okwendako bawalabe tuyinza kubawalabe notandika okukayana bwomu nga yatugana okunywa omwenge era embitaleeta zaaki atugana ffe tweyagaleko. Bw'olabanga ebibuuzo bitandisa okujja ebyo ng'oli bwomu omanya olina sitaani ekukayanya. Lega nange netegeera siri mwana muto Mungu aleme kunnyigiriza ino sikomera. Nze siri mwazinyi fena tunaisanga bazinyi gwe kennyini gwokayana gweddamu ansa omanya nti sitaani yennyini mwina mwekutte bwe buti ate togenda giwangula. Mulowooza lwaki nabbi alagirira Anas ibn Malik naga nti Anas ibn Malik ozze ng'olina kyoŋŋamba nga tonnaleeta nsonga yo Anas bw'obanga ozze mu sola buli raaka gamba Allah nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim min nafthihi wa nafthihi wa min hamzati shayatin. Amazima sitaani mu ibaada zeesinga okwagala okuzanyiramu ezoono n'essola. Kati gigambe Allah nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim min nafthihi wa nafthihi wa min hamzati shayatin. Ogambe nti bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ana saabuuza nti fi kulli raka'a ekyo nkikole buli raaka nti fa in adda bw'oba osobodde kikole. Lwaki? Awo sitaani weebeera olugitandika era okulaga omwana kusoba bwoneseeyo binaala kagenda kubba n'akamufuna yakajja mu wiiki emu naye nga bw'obadde otambula okujja tobirowoozezza naye bireeta mu sola. Yadda ngambye omukongo okujja oba ononduddewo ngira enfulume ekuleetera ebirowoozo sola egyonoone. Nanga nti kati Anas ensonga yeeki naga nti mbadde nsaba onsabire ku Allah kyonna kyowulira nti kyonjagaliza. Naga nti Anas nsabire Allah akuwe ssente nga nnyingi naye nga ziyamba obusiraamu. Anas nkusabira Allah akuwa abaana nga bangi naye nga abaana bategeera Allah. Anas nkusabira Allah akuwa obuwangaazi nga buwanvu naye nga obuwangaazi obuli ku Allah. Byonna nga bwe yabisabira Anas n'amuleka mubulamu obwenzi Allah yabimuwa. Anas yalina ssente. Anas yazi mu lusizi gw'ekuufa. Anas yalina abaana nga bangi ng'abaana bali ku Allah waabwe. Anas mu basahaba abasembayo aba n'okufa Anas mwali naye nga tannaba kuleeta ye ensonga gy'asaba mbaka yamwesooka alaga nti Anas oli mukwano gwange okulidde mu maka gange bw'obanga ozze mu swalayo teweerabiranga kugamba Allah kigambo kino nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim min nafthihi wa nafthihi wa min hamzati shayatin. Yaga ye ibaada yokka mu ibaada sitaani weesinga okwagala okuzannyira ku muddu iyo ekyagireeta kwonoona mirimu gy'abantu esobole okufuna majority nga bangi egende mu muliro nga naye abantu bangi. Allah yagamba nti walaqad dhara'na li jahannam kathiran min aljinni wal insi. Nateekateeka dda omuliro gwaggwa nejjana nagimala dda naye mulimu abantu bangi n'amajinni muliro n'ab'omujjana gye bali naye abantu bengeri okuteeka muliro mulowooza nsonga ki lahum qulubun la yafqahuna biha balina emitima tegibayamba n'omulagira ddala ensonga omuddu n'omulaga nabbi byagamba ebizibu ebiri mu bwenzi n'abitegeererako ddala muddu n'agamba nti seeka kamala okwendako olinveeyo. Lahum qulubun la yafqahuna biha abaddu balina emitima tebalina magezi. Omuddu n'oziika omuwala nga gwe kennyini omumanyi oyo omwana wamwendako mulimu ekyessi omwana n'afuna siriimu bagenza okukukebera sula ng'oli mulamu ne bakugamba jangu Hawa ali kibuli siriimu amutta n'ojja ku muwala bw'oti gwe wayendako ng'alina kiro 9 bw'oyinza okugamba mwana wa myezi 8 gwe bataddaano n'akugamba sula siriimu alime n'olindako gwekutta nojja mwebikula bwoti essuuka omwekudduwa nomugamba Hawa enviiri wajjekoza alinaga sula enviiri zikuunyuuka zokka obadde baga nti afudde.
obwamalaya bwokoze nga Allah akutasiza siriimu n'oyo omulabyeko n'agago lahum qulubun yafqahuna biha olina kyoyize ogenze mu toyi yeddwaliro n'okwata kondomu nozirekeeyo olina kyoyize walahum adhanun la yasmauna biha abaddu balina amatu tegawulira naye nga waidha raaitum nga batunulya bwotyo bangayogera nti bakulaba bakuwulira naye nga tebawulira omuddu kyomugamba kyennyini nga talina takiwulidde era nti obwenzi bulimu obulwadde obwenzi Allah akugjaku baraka obwenzi Allah akugjaku security obwenzi Allah akwavuwaza obwenzi ogwamu ensa obwenzi buli lwobukola buli kitonde ekiri ku nsi buli lwoyitawo kikolimira yagamba nti ashaddu uzaluhu alla'an aw li'an mu bitonde ebisinga okukolimira nga kikulabyeko nkimala uli statement eyo mu bitonde ebisinga okukolimira singa kikulabako nkimala era kyekitonde ekiri mu nsi ekisobola obwamalaya era ginnaayo bweyenda mu kitundu ekyo zenyini zigitta eveewo bwenzi bubi oyita ku nkoko nga zikukolimira noyita ku mbwa nga zikukolimira obwenzi Allah astopinga baraka yo Allah akugjaku security obwenzi bulimu obulwadde obulwadde yitagamba nziku tali ku siriimu tali ku kansa wabula obulwadde obwa buli bika ogwamu amaanyi omuddu ogwamu mucus olwala amagulu omuddu olekerawo okulaba yuzama hatta ayna al-ayn ezo nundi pik zebera mulaba ezo malayika esikambula sensi zammwe ez'amaaso kibayita islands malayika egitta teyagala kutunuulira bintu Allah bye yakweka kyova olaba Adamu olumala okugwa mu kikolwa ekyo they and then ne basitopinga lumu eyo babafulumya bintu byakyama bintu bya nsonyi niyosinga n'omuddu mu dduuka ali mu seefu bwatu n'ekirevu kye ali ku newtale sauda ndaga ate mabega ne bakulaga ndaga ate mutoowo n'akuwa kyogala otazikaani toyina na nsonyi ogati Allahumma anta salaamu waminika salaamu gwe man arafa shaitaana tegeera amakubo ga sitaani bw'omala okugategeera linnyawo mukkirize pointi yaffe eyokusatu eyokuna eyokutaano n'eyomukaaga zetujja okutambula mikulu najja abakyatudde mukwate mu nsawo mulete sente nobuliro tujja kumaa abakyatudde mukwate mu nsawo mulete sente zammwe awo tujja okukoma tuli ku bigambo bya Ali ibn Abi Talib byagamba nti ensonga mukaaga bwezikuŋŋaanya Allah akuwunyana sigambyeko nti mbatadde mwansula engeri mumpulira sigambyeko nti mbatadde wabula ŋŋambye nti abakyatudde mulete kuki songa nakiri nsobola okukyogera nti mbatadde kyebanjogera egamusobola mulete sente zammwe ab'ennusu temujja mubeere n'ennusu zammwe musabireko ejjana Allah gyebawa ejjana naye temuzireeta abalina empapula mumuleete naye bulijjo obuuza ekibuzo naye ansa temugimba ennusu muzijjanga weimana bazibaddiza mugeza mu toyireti mutunda ki ab'ebinyeebwa mutunda binyeebwa Allah batulembala mutunda binyeebwa ayakum Allah mukkirize mbawe edduwa rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أمواتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله أصلح لنا شأن كله أصلح لنا شأن كله اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي بتي وبنا دينا بمولا mwezi wa Ramadhani.